amanya gange mpitirwa Nareso Olivia Katende abamu gwe mumaninga ku mitimbagano ne wano wonna gwe mumaninga Olivia Katende. Lwaki olunaku lumu lwali lwa Mande nga tulina okugenda okukola kampeyini eya kanso Nalukoola. Nasikirizibwa kuba nali nakakomawo. Nali ne President e Dubai era z'omu yakwatanga President video zonna ze mwalaba zirayivu. Nali Dubai nakola ebirimu za struggle era nawalirizibwa ne ngamba kanzireyo kuba byebyo kati kanzireyo waka nkole emirimu nga ndi ku ground kuba nakyo nkisobola. Ukitegedde ground waka mulalamu. Twafuluma wano omukulembeze atugize atubriefinze ne tufuluma. Twafuluma bwe tuti nali ku mmotoka ey'amawulire ng'ekulembedde nga ndi wakati w'emmotoka y'amawulire ne President. Kati President ne tufuluma ne tudda mu kkubo. Nali nyambadde ebyambalo byaffe kubanga era tebimenya mateeka kubanga ffenna twali tubyambadde nga n'omukulembeze waffe abyambadde nga ne SG abyambadde ffenna nga tunyumye. Tutuuka mu kkubo awo nga drone zasooka kuba bbiri ne batandika okuba abaana abakulira bunge abaana balwegi nga baga temudduka era nze sadduka amazima ga Katonda sadduka. Naleerawo ku President ku mmotoka ya President kwennyini kwe nali nembeera n'ettawo oyo. President emmotoka ye nemala n'eyitawo yo abasajja bali bagiviira n'eyitawo. Kati nze n'ettawa kuba ate njijukira obulungi nze n'ettawa embooga yatanga ttawa nga yenkuba. Embooga etattawa nga yenkuba twakubwa okuva awo paka eri wansi nga ku kyaki nga batukuba nga netudduka bwe tuga bwe tusituka. Ngenda okulaba ttawa agwa bwasituka kyesamanya nti ttawa yali amaze okuluzinga balansi okugulu kumenyese. Awo nze omusirikale yali akuba ttawa natalantuka bwenti kituufu saamanya nti oba mugwiridde. Nengwa naye mwala netugwa naye mwala nemubeera waggulu ye ng'ali wansi mwala nze ndi mwala waggulu. Kati n'agamba omukazi anzita mu nnyambe lolleyi yali ayogera Luganda omukazi antuga. Benna ababiri ne bajja ne bankuba solido zaali 3 ze nasooka okuwulirako ezankutula omugongo wano. Zaali 3 ababiri ne bansika ne bantuuza ku pavement bwe bati ne bangasituka ne bagamba sisobola kutambula. Ne bankupa ebisambi bino byonna nekituufu sisobola kutambula. Ne bansitula bwe bati nga sisobola. Ne bankupa solido muno ne bansiba bwe bati. Omusirikale omunjukira ali w'amayinja 3 najja n'abagamba ennaafu is ennaafu mumukubye nnyo naye ne bamukuba bambi. Bamukupa solido bino nga tolina ky'otugamba wano ffe tukolawo. Ne bansika awo kati ne balaba nga sisituka ne banfuuyira spray maaso. Ne bagamba atunyomye ne baga sisobola kusituka ne bansitula babiri. Ne bajja eri wansi mu kyaki gye nali ngudde mwala ng'alina omusirikale waabwe naye ne bamugjayo ne tujja nga tutinatina ne bankula yunifoomu yange wano gye nalimu nga bansika ku gundi ku kolansi. Yunifoomu wano neeyulika ne bansika kati bwe nagiramu bwenti. Ngenda kutola nti nasirabawo bantu bonna bonna wabula nga kimu kiraba kiri awo. Ne ndaba bannamawulire oba baali ba TV naye nga nabo beekwese gye baali beekwese. Kati neefunamu amaanyi agasobola osika ekifuba kino ne neeteekawo nti bannamawulire neetogera amannya gange kuba olwedde nali maze okulaba nti bandidde sirina kyakukola. Awo we bankwatira ne bansika ne bankasuka mu drone. Emigga egyali mu drone bannange sisobola gimalayo. Abasajja bankuba ne bankwata nasangayo bannange nga babasuddeyo dda. Ne bamala ne banjitayo nze ne banteeka mu basajja baali 3. Ne bagamba gwe olina embazuulu bwe nkulabye olina eddalu osobola n'okutuga omuntu. Ne babanteeka mu 3. Basajja bankuba embo. Ne bamala kati nalina mu nesimu yange ekwata vidiyo emirimu gy'enkoleegi yali emaze okugwa mwala yo saagisigaza ne nalina mu nesimu endala. Ne bambuuza olina essimu ne ezange babbanze be ya TikTok ne Facebook ne tutandikawo okuvuga ne bavuga nga enkakasa nga bwewaana mu kuwonya mapeesa kubanga byonna ebyatuuka twama ne tubiwulira Pulezidenti byeyayogera. Naye nga tuli mu drone omwo abasajja baayagala okuntuusaako obuliisama. Naye olw'okuba nali nti yunifoomu gye nalimu yali enkutte nnyo
nga tesobola wano kola ki kuta bewansuula mugundi mu drone nasooka kuba kabonero bwe nti ng'amama Bikira Maria nyamba byonna bagenda binkola Kyagulanyi mwagala ng'omukulembeze wange naye tebandeepinga kyokyo nakisaba era neebaza Mukama nti yakinkolera ne tutuuka banga batwetolooza ebiina siriimu n'enziko era pulezidenti wali ewambogo twali tulaga bigambo byayogera byonna twabiwulira SB byayogera Sanubia byayogera byonna twabiwulira kati awo wali olutalo lwali lunzise sajja atuuka mbikkulako uniform ngamba gibikkule ntunuulira nali sobola mulaba bulungi naye yamala najjako omukundi kino nanneeraga naye nga sisobola mulaba bulungi naŋŋamba okimanyi nti wano nsobola okukolerawo kyenjagala nga n'okukuwasa nsobola okukolera wano konze n'ensirika n'addamu n'ambuuza Kyagulanyi omwagalako ki konze Kyagulanyi oyo mwagala ng'omukulembeze wange gwe nalonda omwaka gwa 2021 ate n'awangula akalulu sajja yamboba byali jjinja nkakasa byali jjinja yali kuba ku muto kuno n'enzirika tugenda okuddengula era Somero yanzize engulu nga batutuusiza ewandege yaawo bannange njagala okwebaza SD waffe bannange tatosobola kufukamira naye mukwano neeyanziza nnyo byonna webale nnyo webalire ddala neebaza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu webale taata butatusuulanga tufuna ebizibu naye batuvuma lwakuba nti tukuwagira era bagamba Kyagulanyi wanasobola obbajjawo naye tusigala tugamba kimu tujja kuwangula kubanga tumwagala bannange ebisigadde bingi mwabiraba mu kkooti naye be banjija mu kkooti okuntwala eruzira zaali mpiso kuba nzibagenda okuntukako nga bagamba ono ye muyinnyo baamukutudde omugongo amazima gatuwangula ebizira tewaali ddagala olaba mpaka 500 painkiller ne bamuba 500 ezinneebasa nzire engulu nkeerera ne bannyongera paka lwe banjijayo paka olunaku olwo people power our power mwebale nnyo mwebalire ddala ani agenda okumuyambako jangu jeno gazaliwa muyambeko adeyo atuleta huyo muvuka bamukola essasi mukulu kibi ddala. Just introduce yourself olw'obudde. People power, our power. Manya gange nze Kagale Musa. Ayagadde abalage tebamusibyeko ekisibi okumuyamba. Oli n'amala n'awandiika ekibaluwa. Oli n'amala n'agamba mbu mwekaabya mutiisa abantu. Tobeerangako okugwa nti bakukwanga kombo okukumenya mugongo olyogerereeyo. Tuvuga nzi kati mboloke nga buli kasasiro agezaako okumalamu abaana ab'amaanyi nga tobeerangako ku gurawundi. Bino bya ddala eno tuli mu kulwana n'abatemu. Bintu abamaze bye bakola Mr. Museveni njagala otunule oba batememu vidiyo kuba kimanyi mutulaba. Olunaku lwe tulitandika nga Pulezidenti Kyagulanyi takyatusobola tukontrolinga. Newa mu nnyumba tugenda kuyingira. Oba timafiya oba kiki tugenda kutuukako mu State House awo. Naye byonna by'otukoze mulina okubisasulira. Mmwe abajjaati, mmwe abaseemwayi, simanya syayi, iso ne poliisi mulina famire. Obwana bwammwe busoma n'obwana bwaffe. Era butugamba nti mayinja gundi oli poliisi yeewali ku poliisi y'egindi omwana we tusoma naye. Ne ku yunivasite awe Makerere wano waliwo aba yunivasite basoma n'abaana bammwe. Mutukole ne mutukola nga mututulugunya nga mukimanyi twabeetooloola tubalimu naffe mutulimu tugenda kufaafaagana nammwe. Bafutusojja mwenna abali wano bambi mwebala obuvumu mwalaga ekibuli. Bakyali bange mwekubira engalo ez'amaanyi. Mr. President, tuli bajaasi, tuli solid.
twenganga jati ekwata abatujju kati kyali kitongole kitusobola. Mr. President Museveni, sebo Mr. Museveni, webale nnyo eno training, eno tukozesa training watukuliza ku mudumu gwa mundu otulaze mundu fere twetagagenda China jati yatutraininze UPDF yatutraininze kati tuli solid. Webale nnyo tuteekamu amaje kati otufudde maje naffe okudde bannayuganda amaje olwatutulugunya. Mukulu Museveni twategedde we bakokinga abajjaji batulaze. Batulaze we bakwata n'okokinga n'okujjako magazini n'ogisaako. Kati tulinde kimafiya. Nze bampita Power mba mwagala mimi iko nyama ya risasi. Nina subiri nyinyi muda wote mukitaka mukuje muniuwe. Nze ndi nyama ya sasi kati. Kubanga mututisa masasi. Omwagalira mujje naye siyo nayo nebalaba. Temulowooza nti mugenda kutta ttawa mutambule mugende. Abasajja balina obukyali ku kiyitibwa omusoga, omuganda n'omusiraamu. Kyali kyalina kunyoza emisajja musoga. Ate ekyokubiri ate ndi musiraamu. Kati abagina okuwulira ddala paka kuwulira bubi. Kitegeera. Bakuba emigo bali musajja ngo bayita omulala bambuza DRF bali bamika Kirunda. Ne bagamba anaza musoga izi hiya. Bakuba Kirunda omuggo n'atukola agamba afande, I'm working with you. I'm not violence. Kirunda wakama not violence. Ekinga kyakuba nekinsesa ne bagamba who is that one? Kweyisambire ne baddamu. Ne batwala netuuka batuka ne batukuba nali nsiibye. Yakuza ko kumazi kofa afanye nasibye. Ali mukubuza ko kumazi nasibye. Osibye kinakwata oba ali mu simanyi bakusiba amaso bakona mu lubuto muno. Mulofa omuntu yasibye toina kakuli mu lubuto. Ne bakona mu lubuto muno. Balina amasanyalaze sagategeera balina batubisanga amasanyalaze simanyi bulungi. Batuka ne bagamba buli mayi magalo. Mutima nengamba hamu kama wange lero nfudde njala sigaza amanyi sigaza. Naye ekyo bali batisa mutisa simanyire tembago tebali tumisa naye nga bo buggo bali buggo ne bisima tano wange. Okutuuka batuuka ne batwala ku nyumba nga bafulumya ennyumba eyodoza yena mmere banzijako ekijozi kye bali banzije ku maaso nze yasembayo fuluma drone ne batusula bweru mukusula nenyimirira bweti mukumagamaga ekifaananyi kisika nkimanyi maji amagamaga nti ne bampira omugere mu lubuto nakuba omulamu gongo ne wansi banakaka wansi ne bampira osopa ku mutwe baba omuntu kati gwakakanye wali wazimbo nga wazimbye bagunyize mukadde agunyize kati ndooza guli kaali ne batuza munda nga tuguli kaali lezo omutukuzola tuguli kaali ne batuza munda etubeera mu drone awo ng'emigo kyanyoka sanduza ziringa mu 3 awo nezigwamu ne batuvuga abatugambye bakyatwera mu masimu gaffe bakasanga nga tegalina buzibu bajja tuta omu ku muserikale yali mu yakitugamba era asigadde mu mmotoka mufaani ne batuvuga ne batwala kukuwulira isolated ndoza nirina mmere kuba boda yatugamba mulina mmere wano ne batugasa ku wokowe ne batukuba emiggo ogwasembayo gwe gwakuba ekigere kino ekyamenya eggumba ejya wano erimu lyamenyeka ne batugamba muduke mugende ne tudduka tukira wansi mu lusuku eyo ne tuka tuyimigira twaga tudde ku kkubo mukudda ku kkubo ne tusanga wa boda tumubuuza tudda wano n'atugamba mulina mmere ne tumugamba tuddakaza Angola ne mukyali wange Adamu kuba naye sina kyenyina yendi simanyi eyo Adamu nga wewezo tuwangira okudda wewe bali badiployinze n'atuvuga n'atutusaayo eri abakyala bali abo batunda mu bisisi ndowooza ne bakwata n'olusuku akaaga ne bakamuwa ne batuwa omubisi omulala tunywako ne basondera omutwalo okunvuga okunze bweyogerere naye nga okulinya ku boda okudda bweyogere ng'ekigere kyasobola kusimba nga obulumi tanisa okuwulira naye nenkera waalwo ne bankubira ngenda esambya pulezidenti batusanga era pulezidenti nyongera okwebaza ne tiimu yonna SG ndebaza tiimu yonna nesina kwataka dolwata n'omusawo yange nisasula ddwaliro bino byonna bikolebwa kibiina kyange kya NUP. There's so many people that have shielded you from reality. They probably misinform you or you lie deliberately. But I'm here telling you on behalf of my great grandparents and on behalf of my posterity
on behalf of those that are living and those that you've killed, that you cannot kill all of us. And you should know that our lives don't stop. That's why you keep being shocked. There's yet another radical coming up. You keep radicalizing us because we are products of your oppression. It is not too late for you to stop. It is not too late for you to change. We don't want to mess up this country, but this country will be messed if you continue being messed. We love our country. We want the best for our country. And I know you and your lieutenants are listening. We don't fear you. You have failed to break us. You will never break us. We are indigenous people, and we are talking to you as indigenous people. We have every right to belong here. We have every right to enjoy the laws of this country, and the laws of this country protect us and give us a right to politically participate. Don't try to test the times. You cannot stop this. It is not too late for you to do the right thing, for you to respect your age, for you to have a good legacy. So we say this to go on record. While we are non-violent, you are every day poking violence from unknown people. We only have a few of them under our leadership, but there are so many young people in Uganda that want change, and they will get change with or without your clearance. Huyo muvuka bamukowe sasa mukuru. Just introduce yourselves a little bit. People power, our power. Manyaga minze Kagere Musa. Ayagada abalage tebamusibyeko ekisibi okumuyamba. Olina amala n'awandiika ekibaluwa. Olina amala n'agamba mbu mwekabya mutiisa abantu. Toberangako kugwa nti bakuwanga komboko kumenya mugongo olyogerereeyo. Tuva nzi kati mboloke nga buli kasasiro agezako kumalamu abaana ab'amaanyi nga toberangako ku ground. Bino byaddala eno tuli mu kulwana n'abatemu. Era nkyaba boloke nga nnyo. Tuliyambale ngule olutalo. Mukole ekisinga okumwanguya obutafuna bulumi. Mukole ekitale kya bulumi wadde. People power, our power.